oh mama. Akabina kagenda kapapa. Oh mama, chirina fese ningena siwama. Of course, munange kubuza ko nyogwe ali kujamina tuyugi munange omuyimbi Shiba Kalungi kosa ne Spice Diana bawadde munange David Utalo drop wali wonna wabula binyumidde munange ate okuzama naye nsoke kaliwa ngenda soka nkuwe aka Spice Diana ate nsembyeyo naka Shiba wali nga engeri gye bagezezako kuyimba oluyimba kapapala wali wonna ate nga bawadde mwana mulenzi ate David Utalo ate drop jukira ntino David Utalo ayina munange ate concert wali ey'okwebaza abawagizi be ku Serena Hotel wali wonna kigenda kutokota kansoke nkuwa akatambi kano ate ndyo kenkoze wali n'omuyimbi Shiba Kalungi. Oh mama, chirina fese ningena siwamata. Oh. Akabina kagina kapapara. Hey, what's up my dear fans? Amanya Spice Diana. Ndi wano batigeza inakusomwezi. Nga munana November David Lutalo emyaka 15 mu ndongeno banange musaleko au Serena Hotel nange Spice Diana jendi nnyo. Kakati jukira ntino nkugambye nkutegeezeza ne kugamba ntino ngenda kubeera nga ate nga nkuza ate n'akatambi ka Shiba Kalungi naye engeri gyagezezako okuyimba oluyimba kapapala munnange olwa David Lutalo era ku side yemu nga munnange era wa drop wali jukira ntino mbagambye mwana mulenzi David Lutalo nga bwalina munnange ate wali concert ku Serena Hotel. Kakati kansoke nkuwe akatambi ka Shiba Kalungi ate nja kuba nkomawo mu maaso you making sure ntino o subscribinga. Oh mama, akabina kagenda kapapala. Mugamba mchaba nango ni Shiba Kalungi aka Swag Mama era ngamba itamwena tugenda celebrating 15 years of David Lutalo emyaka 15 mu industry si kyangu bannange nze njitegeera nange gye making nze, so please go and support David Lutalo 8th November Serena Hotel and please be there or be nowhere. Okay, mitwalo 15 ne table millions 3 muje msupporting David showtime.